N'olwaleero abantu ab'enjawulo kw'ossa ne bannamateeka b'akakiiko akateekebwawo ekibiina ki NRM okuwulira okwemulugunya ku byava mu kamyufu k'ekibiina enkoko bagikutte mumwa. Ekyenjawulo okwawukanako n'olunaku lw'eggulo, olwaleero baminisita ab'enjawulo balabiddwako ku kitebe kino okwewozaako oluvannyuma lw'okuwawaabirwa nti beenyigira mu kubba obululu. Minisita w'ebyokwerinda Jim Muhwezi y'omu ku bazze mu kakiiko kano, wabula n'agamba nti alina essuubi mu kakiiko nti kaakusalawo mu bwenkanya. We appeared before the tribunal. He's talked to his case and we responded, and we are waiting for the decision of the tribunal, but I'm sure it will be positive. Mu bazze olwaleero mwe mubadde omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Serere era nga ye minisita omubeezi ow'ebyobuvubi Helen Adoa atutegeezezza nti ebimwogebwako si bituufu nti kubanga neeyamuwawaabira obujulizi bwaleese bwa kibwoggwe. I remember clearly that day. After mobilizing, after campaigns, that day of election, I left my home, went to my polling station. After my polling station, I went to wait for the tally, for the tallying of votes. John Paul Wandela naye alumiriza omubaka John Mulimba okumubbira obululu nga yeeyambisa amagye okutiisatiisa abalonzi. Okutiisatiisa, okuwamba, okutulugunya bintu bingi era tuba mu petition tubadde mu kuteekayo omusango gwaffe. Omubaka wa Ssamibugwe era nga ye minisita omubeezi ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga naye nga yawawaabirwa nti yabba obululu agamba nti singa awangula omusango guno yandibadde aliyirirwa. Singa baali bakitaddewo nti wano okugoba omusango okugenda n'okuliyirirwa nandisanyuse nnyo naye batugambye temuli kuliyirirwa, so bamala budde waffe wabwereere. Ate ye omubaka omukyala owa Buikwe District Diana Nankunda Muteesigwa abaamulopa bo tebatawaanye kulabikako eri kakiiko kano wadde nga yazze oluvannyuma lw'okuyitibwa. Omanyi bw'owaabira omuntu olina okubeera nga wooli bati taliiwo, so tulinze ekiddako. Bati nze njagala okwebaza Bannabuyikwe olw'obwagazi ate n'okwongera okumpagira. Hudu Hussein naye nga yawangulwa embaale alumiriza eyamuwangula Umar Mungoli okukozesa olukujjukujju okukyusa ebyava mu kulonda. Nga bwe mumanyi ebyokulonda omuntu wategeera nti omuwangudde ng'adduka waggulu ali ku ttale ssenta nga bakyusa. Kyokka Mungoli bino abyegaanye. Wano nzize n'obujulizi obumala abalondesa mu bifo ebyo ebibiri era bawaddeyo obujulizi wano nti okulonda kwagenda mu maaso tewaliwo kubbirira. Tukitegeddeko okuva eri akakiiko nga bwe waliwo abantu abaggyeyo emisango gyabwe oluvannyuma lw'okukkiriziganya n'ababawangula. 15 awo abantu gye bakoze eki gye bagambye nti kati ebyavudde mu kulonda katubikiriza omusango tuguvuddeko, ekyo nakyo weekiri. Akakiiko kano kaakakola ku misango egiwerera ddala 120. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.